Fred Lumbuye wuno ali mu kutya olw'ensonga nti Eno Muhoozi ensonga z'okumukomyawo mu ggwanga lya Uganda tannazivaako okusinziira ku mawulire ge tuli mu kuba nti nate etufuna. Jjukira nti Eno Muhoozi ayagala kuba nti asomesa Fred Lumbuye essomo olw'ebyo byazzenga ate amwogerako. Kaakati Fred Lumbuye wuno ayina kyagamba wano. Eyatya okubuulirirwa yasigala akoleza ensobi ezimu mpaka naye lwe bamuwunzikira gy'alina okuwunzikibwa. Bwe mbanga solution yammwe buli avaayo okubabulira ensobi ze mukola mugenda kutta bameka. Bw'obanga osobola otuula mu yafeesi yo n'ekitabo ne muteekateeka ensobi ezikoze abantu okubattanga nange mwendi eyo mukola nsobi. Mukola nsobi nze okufa kwange tekuna kigenda kukyusa ku kyonsi yonna. Ngenda kufa Uganda egenda sigalawo era abantu bagenda sigala nga boogera. Nze toloza bwe bonzi tobosiga obwangu boli tutte. Eri abagenda okujja nga bakambwe n'okunsiga kye kisookera ddala. Okitegera bulungi nnyo. Kati njala kugamba ekigambo kimu. Era nkutegeeze sisobola kuva mu ggwanga lyange. Ekyo nasalawo. Sisobola kuva mu ggwanga lyange. Kulivaako ndyogera ku kye kisookera ddala. Ekyokubiri sirikirasi z'abantu gw'okubira essimu n'omutiisatiisa oba mumugula omutwe gwe. Nakugamba yawula wakati w'Omuganda Kagubiru n'Omuganda Mannya. Omuganda Kagubiru ekigambo kuyita Muganda kimala. Omusoga Kagubiru omuyita omusoga kimala. Ky'ovola mwe tubayita Abanyarwanda munyiiga kubanga temwakkiririzaamu. Omunyolo muyita omunyolo kimala. N'omutolo muyita omutolo kimala. Omugiso muyita omugiso kimala. Kati kimwasooka okwerabira. Nze okupita Omuganda ekina kye kinzijjako ndi proud to be Omuganda. Kati Baganda bomanyi enjawulo so siri Muganda Mannya. N'abantu abalemedde ku nsonga ono baganya okugulibwa be batuyita bannayuganda oligiro. Omuntu yenna yakwata omutwe gwe n'agutunda nga tasobola kwongerera ggwanga lye oyo asaana kunoonyerezaako. Teri ssente zigula bulamu bwa muntu, teri ssente zigula ggwanga. Omuntu yenna akwata ssente n'ova ku ggwanga lyo gyongerera oba okwogera ensonga zino tandika okwekebera kitaawo yaani nnyoko yaani ne jjajjawo yaani. Teri ssente zimala. Abayagala ssente bali mu dduka, abaagaana ssente bali mu ntaana, abaagaana ssente bali mu makomera. Wabula abalya ssente ne bazikkiriza ate bali mu kwebuzabuza nga abafuka banaaba. Ekyo kye tetujja kikkiriza ddwe kigenderako. Nze okumpita Omuganda kimala kubanga ndi proud of being called Muganda. Kye kiyita Kagubiru. Okumpita Omusoga kimala kuba kyendi. Olwokuba temuli bannayuganda n'okuyita nti oli Munyarwanda owulira ng'omuntu akuvumye enjawulo wakati waffe. Kye njagala okutegeeza olwaleero we naaziikibwa nagambawo abantu ate nga sigenda kufa leero. Abatemu b'osingise ne ddiiri z'okola byonna nga Mukama akulembedde bijja gwa butaka. Subscribing nga liking nga leka obaka bwawo mu comment section. Amunanga abakansalas ba NUP balaze omululu era ne baswaza n'ekibiina kya NUP olw'ensonga nti munange bano baweerera ddala bakansalas 19 abayitamu ate ng'omukaaga gwa NRM wabula byagenza okuwunzika nga mu kulonda speaker munanga ate owa NRM yawangudde ekitegeeza nti aba NUP nabo balonzeewa NRM. Bano balidde bannange. Mu mawulire amalala FIFI wuno munanga avuddeyo nannyonnyola bano nno baali ba mukwano ne ANITA AMONG oba ne yabadde speaker wa parliament. Okitegeera kaakati munange yagamba nti Magogo ye yabaawula. Sensu oyo mukama wange nyoba Star FM yajja nangamba muto wange ne bwe tunaakola ki ne bwe tunaakola ki. This is done. Ne bagamba naye omukazi oyo yali mukwano gwe ne bagamba n'ennamba agirina. Ne bagamba apologize to her. Ne bagamba I can apologize to her. Naye nakoze ki? Ne bagamba manyi nakoze ki? Ne kuba ekyo UBC jja kikozesa okukola ki? Agende okwetaasa baliwo waliwo ekibagayi ne bagamba naye what did I do? Kuba UBC bwe banga you are claiming anti nze ki UBC bampandika suspension letter nga tebantute na disciplinary committee. Which is the process. Ne banteekako nga ne period tebagimpadde eyokukola ki? Eyokudda. Nga kati someone tips omuganga ati
the thing is gobera okususpension bwe bakusasula nga tolina media house gyoddako kuba basiba kikwogera ku kyovola buli wemba ajogera ngamba next media nze sadda kukola ku next media nti oba nali nemereddwa nnyo no someone said n'agamba banne oyo ne bwali kola talidda ku TV oba radio. So when I talk to next media ne bangamba jangu okole era ne bo bawe bangamba ngabya abantu abakulu ebimusibya mu bantu nengenda nenkola first month second month nengamba newe man stopping akati naye oli mulaze konti siye nanyini ki nti no siye katonda uno nkoze ekinzize nkoze olonganya kirimo omukyala musajja omukyala oyo because I loved her I continue to love her in the predicaments zalimu nali saagala nnyo muteekako kikati sho bangamba nti omwami alina bye yamugamba about me being at UBC kati ye yali ayagala mwami we and yali protecting ati bobuzibu bwenina naye era up to now byebimu byennebuza nti bwebanga yali nesimu yange ngera lobe tunyumyamu abalala yali badangamba FIFI kam oba nankuba mboko oba nangamba nayo manyi ogenda kuvaayo eyo tuyiye ekirala naye okugenda nga UBC ebyambadde mbu yebikoze ngoba kitegedde ng'ate ye biki era through different people I would get phone calls kero waliwo mwe yabuuza FIFI ali kuki is she doing well ng'olaba olumu afaayo naye ekintu kye baali baagala nkole mbanoonye we bali nfukamire ensansa bage suppose I would do it for the powers they have in this country naye mu bantu waliwo abantu bandi kuba basaalirwa Honorable Muhammad Nsereko waliwo abantu bennayogera nabo Honorable Muhammad Nsereko olumu yakuba n'essimu n'agiteeka ku loudspeaker reply yavaayo era nengamukamange senso yali akipasuka nemugaa kireke nemugamba kireke yali agezaako because Nsereko ng'ayogera na ANITA naye lumu yakuba essimu ku loudspeaker and I think they don't know and I will not disclose naye kyeyaddamu kyennyini mu mutima neŋŋamba yono omuntu ng'ate nze nina bye nnina oba kitegedde ekyamukwano I think nali kitutewala naye n'ekintu ebimu ku birala lumu nagendayo okwo nga ne bampa I think oba gaali mazzi kati because kaseera ku Uganda mwali simanyi butwa biki ate nga leo n'omusirikale ku geta alina ekintu kye yaŋŋambako kati ne ntegera nti relationship eno erabika yampita nze nga nze nnyinza okuba collateral damage sikulimba mu relationship yo kati era oli bwe yaŋŋamba kati waliwo omusajja bamuyita Mwanje naŋŋamba naawe FIFI sister w'omutya agulawo amazzi oganywe kati nga bwengenda yombera n'ebintu bibiri nsiiba oba kitegedde kwebuzaabuza kukola ki naye nze for me nga tuwumbawumba sakozi mu bintu ebimu bye nali mmanyi era bye nalaba era ebintu bye ndabye abantu bye boogera that lady omutima gwe mulungi amongi mulungi she is a very beautiful woman inside ayagaliza era yeesiga mangu andi mmanyi ebisaala biri bye nalimu nga sikola namala emyezi 8 nga sikola nga ndi wakabadde wa people who were there for me mukulu Hamisi Kigundo oyo yandabirira mukwano gwange mu mawulire amalala naalongo kitone kyakoze Sheebah ndabanga asusseewo ayiseewo nnyo ate omuyimbi wammwe oyo namwando mumulaba tatusima nnyo kumugamba bigambo kubanga ensi emumanyi nnyo kyova olaba abazadde mulina okukuuma abaana muleke kuno baana bawatali nsonga omwana yenna buli lwakule watali tata na maama tukyafuna ebizezengere bingi mu community n'osanga ekiwala ekyandibadde n'amagezi okubuulirira bawala banne nga kiri mu kubalaga saagala basajja bwe kizaala mu basajja stupid you are bogus kati njagala kibalume njagala kibalume yenze muko omusajja gwe bavuga obufuzi yes mbo oli bwanyiiga agenda Bulaaya mwe abazaala nga temwetegesa abaana bammwe tebalina passport olaba nga omwana okumutwala ebweru achievement omwana omutwala ebweru nga talina magezi obeera n'omwana omwavu ng'alina amagezi agategeranyira ne kitaawe abakazi bali mu kutoba n'abasajja n'abaana baabwe musimba amannyo nze sagala basajja lwaki tewazaala mu taatawo n'ogenda ozaale mu basajja b'abandi bamaze okugumiikiriza mudiryeko omwandaawe abasajja bagaanye okubatwala sente muzifunye munoonya naye mwesose kawakiri obeere namba 5 omusajja agamba sitwala kipapula mu nju yange ate abasajja mulina ozira ebikazi emu ne mutabizaalamu baana ne mukozesanga bikozesa mugende ku family planning basajja mmwe kubanga musaanyaawo ensi nga mulaba waliwo omukazi ng'obusiru obumuliko
bwetaaga kukoba ku yaleme kuzaalayo nsigo nsirundala bannange ate Saalongo tonzijako layisinsi sooka ondeke mmale okwatikamu ne bannateyombeke kubanga ogira naawe nonneekyangako nonzijako layisinsi y'okwogera tumanyire abasula mu nnyumba ne bano abasula buli bwe basanze nedda mukwange tetugenda kumanyirwa asula mu nju n'asula buli wasanze wenna okala tusemba ku myaka 36 otunula ng'obukajjo buno bwa sukaali abasajja baatugonza bugonza ffe twayombanga n'akatale kalamba ne tukasengulawo kakati ggwe n'abantu bo bonna batambula n'eddulido mu nsawo muve ku baka abasajja kwata abantu bonna eddulido n'omusajja wa community gw'olowooza nti wa bbeeyi homeless amabale gali luddawo mutaddemu abaana abawala endowooza y'ekisiru mubbe wagundi gwe omwetaaga alina ki omusajja beetaaga busajja bwe reasoning capacity so bwe obulenzi bemuwasa ne muteeka mu nsawo abalenzi bangi naye abasajja batono muzunge n'obwo obulenzi bwammwe bwe musikasika ne muzaalamu abaana nga mububye ku bantu abalala temumanyira bakazi bali mu maka na babba baabwe ntegeerekesi yenze muko omusajja atatya ddenja wamma muyimbi nnamwandu twesonyiwe teri yali atesiza ku nnyimba zo zitanyuma teri yali agambye nti owoggana nnyo naye tomanyi kuyimba kuba tebitukwatako naawe bakaba basajja bwotyo bobaleka olina amaka g'omukazi ge wayonoona naawe oyogera mu bantu you a mass of bastard buli kyana kya stan nze neewunya n'abantu bebweru okubanga mukyala beeza endongozi oyo omuntu oyo sitaani mumulabako ki omuntu najja n'ayogeranga statement ze mu lulimi Oluganda olw'okuba gwe wadibirira ensi abantu bo ne bajja ne bakutippatippa mu mboozi zaffe olowooza oli wakitalo mu ggwanga muno abantu boogera ku president mbw ate gwe omuyimbi loko yaani bakyogera batya mu luzungu local artist abantu boogera ku president w'eggwanga abantu boogera ku CDF gye n'omuwoozi mbw ate gwe local artist toddamu okumanyira abafumbo ku apwe nze mbabuulira buli muntu akole kyamanyi bwoba wayiga kuyimba yimba nitulaga abakazi bafumbo ng'omukazi omufumbo abeera kiipu mbuba ofumbirwa wakiriza embeera malaaya ng'asobola okulinnya ku nnyonyi kubanga oli musiru bw'olabanga ekyamaanyi okulinnya ennyonyi kati nze mbabuulira mwe nekyemusaagiza temukitegeera nze sitya mukazi yeegulira mmere mu nsi obulamu bwange bwonna nze omuntu ayogera n'ensirika alina okuba muka musajja naye bamuwasiza Calvin Kayanja wuno avuddeyo n'abotola ebyama mbu pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu yakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda bya Calvin Kayanja mbu omusajja wammwe yakomawo ali magera ayiya kabadi anoonya bw'abatandika okubasaba akalulu ka 231 banange obagane fuutu soja muli mu mbeera ki omusajja ali magere bwentyo bwe nabagamba nti afulumye ne muwakana kati info gwe nnina nti omusajja mwali anoonya bw'afubutukayo anti ddiiru ye yali Museveni kumala kulayira muzeeyi yamala dde okulayira afuga omukulu eggwanga ayingiranga bw'ayagala afulumanga bw'ayagala kati mwali anoonya bw'abasaba kalulu ka 231 addemu abawuddizi yalina kyasobola okukola Museveni anga ebisawo by'essente biyitinga n'emagera naye nze paka lw'olinzijjamu opposition oli mu ya kifere togenda ssente kuzirya wekka Bobi Wine mpaayo akawumbi ssente Museveni ze yakuwadde okuwuddiisa bannayuganda mu kalulu akawedde mpaayo akawumbi togaggawala na famire yokka naffe ssente tuzaagala tuli bannansi goloza tuleekaanira bwereere gwe tudde eno tukupromoting nti oli sireti kwenaale President Museveni akugjemu tukufunire simpasi tukufunire obuwagizi ebisawo babikuwa olye wekka oloza kitusanyusa
bw'otampa kawumbi Bobi Wine ngenda kukukuba nkwogoloze n'ekifaananyi ng'oli magere mu kompawundi yo oli mwanda we yangenda kukireeta ensi ekakase bwe wayingidde eggwanga oli magere ababadde beebuuza ofaaki ne Bobi Wine njagala sente ze baamuwa okubuzaabuza bannayuganda nti agenda kujjako Museveni mpitirivu tayinza kuzirya yekka nange ndi musajja munaku nva mu famire ennaku mpa ku ssente z'obubbi nkyusa obulamu sente zisabye lwatu bwe tokowanze kuleekaanira nzijjaamu mpeeyo akawumbi nange nkyusa obulamu Bobi Wine Museveni yakuwadde sente nnyingi oli magere wavudde mu America mwoli onoonya bwoza bannayuganda mu kalulu ka 231 Honorable Ssemujuwu avuddeyo n'abeera ng'ate abaako by'ayogera ku Honorable Oboth. Bw'ati bw'agambye. Anitaamong wabadde crime scene okumala ebbanga lyonna nga ssente ezigabibwawo Museveni yazisindikayo. Kakati yada asindikayo ssente yagenda mugende mwebulungulewo mukebere mu bisenge mwaze tayiro mwaze n'emipiira gy'emmotoka. Bwe Anitaamong binyuma ne batwala emmotoka ku kabangali ne bagitikeyo n'egenda ne batwala endala abantu ne banyumirwa ne banga entertainment naye bwe binaggwa n'abaddewo bagenda kukola kimu kubanga kati corruption gwafuuka musingi munene oguyimiriddeko NRM ate nga gukulemberwa President Museveni n'abali mu NRM kati toyinza gamba nti bona gyawo Anitaamong biwedde kubanga omwaka guno nze nfulumye parliament tulese tuyisiza budget ya trillion 1 ne billion 2 mwezi eziyisibwa mulimu ssente za corporate social responsibility billion nga 21 ezo speaker abanga pocket money kyagala kyazikola bwaga nti abensambi amba waddeko billion abegundi mwezi mu budget mulimu ssente eza PR mulimu eza seminar mulimu n'ez'okugaba office ya speaker eweebwa billion 2 ne million 5 donation kugaba eya deputy speaker kyayagala kyawe ne bwakusanga mukubo asobola okuyimiza motoka ng'omusanyuza n'akuwaayo 10 eya deputy speaker eri mu billion 1 ne million 5 za kugaba chief government whip eri mu million 8 za kugaba bwe nabyogerako mu budget nga njagala izo sente ziveemu Museveni yali awulira teyazijjamu kakati olwayerenze okubanga badazina Anitaamong afulumye anazijja ine n'agenda zisikira oyinamu billion 21 corporate social responsibility oyinamu billion 2 n'ekitundu zizonga muntu za kugaba ne deputy naye ayina n'abalala mwe bali kati ogwe musingi oguzimbirwako ebyobufuzi bya parliament so ene enduulu nungi naye nga tonadduukirira mala kubuuza nti baba kuba enduulu kigendererwa kyabwe kiri ki bayinza okuba nga bagoba ono embuzi eri kutale wadde wagibba bwe bagimusuuza ate nabo bagyetike kuba parliament nyangu nnyo kwata budget yayisibwa onoonye sente ezirimu zino za mmere nze ngamba abantu tusasula bulungi ng'ababaka ba parliament n'otuwa ekyemisana kyabwereere n'otuwa breakfast yabwereere ogenda okukana ng'omugatte gwezo zonna mu gavumenti ziri billion 3 special meals and drinks really MP ali omu kwa abantu abeetaaga okugulira amandaazi nti eggwanga we twalituusa ne billion 3 za kusaasaanya mu bitongole bya gavumenti special meals and drinks kati obuli bw'enguzi nga tonala nagenda ku ani aziridde tandikira ani azigaba n'aziteeka mu budget era aziteeramu ki tuyinza kubanga abantu zibawa kuzirya ate ne bazirya n'ogamba nti ate baziridde wadde ozibawadde zikola ki oli n'ogamba nti mu office yange nyinamu billion 2 ne million 5 za kugaba nenyinawo ne wali etwe ddala corporate social responsibility nti bwe ntambulako bwe nti okuwa parliament ekifaananyi ekirungi n'ensanga abali ku mbaga n'embawa kakati oli bw'aba kwezo akuteko billion 4 n'agula emmotoka omunenya nga mwamuwa za bwerere ziryawo ayagala okulwanyisa corruption naye kutandikira ku budget ya Uganda najjamu buli sente zonna ez'okuzanyisa bwe zigwamu banaagaba ki emmotoka banaazigula ku ki naye nga mweziri ono Anitaamong ayinza okuba kapere nga ye azeetise ku mutwe anaddako ajja kuba muyaaya jaziko kati mujja ziraba azigulemu ebizimbe agulemu South Africa obawa nga temuzirabye naye ono webukedeya kubanga wa bulijjo ye yeetise ku mutwe ensi yonna n'emulaba bwati ne sente
abaferebo tibazikuweka togenda kuzirabandako kubanga njala owulire bwe banawulyanga olangire nti parliament bagisazeeko budget zino ate si parliament yokka government yonna president's office Museveni alina billion 13 za kugaba kubanga Kagabo bwe yavayo nanga nti ANITA najjeyo miliyoni 4 zino lwaki kolo tebeebulungulawo so nolwo kyebigenda mu maaso njala buli amanyi nti okubuli bw'enguzi mu parliament mwebuli kubanga bw'abeera president ng'ababaka abagulirira basalewo byayagala kati buli alina abanga alina kyayagala alina gulirira nga babaka era kye kibaddewo nze mbadde chief opposition whip mu parliament e10 twalinako committee ya trade nerwanira sente ng'ekola etteeka libayita erya sukaali sugar bill nebekuba ebikonde nga balwanira sente Kadaga n'atuyita nze ne Nankabirwa nga ye Nampala we NRM committee ne tugijjawo ne tuteekako abantu abalala Museveni nga naye bwagulirira ababaka bayise byayagala n'abaala buli alina kyayagala ajja n'agulirira ababaka ekyo kimanyikiddwa ku parliament so nze siri omu ku abo abalowooza nti ekigenda mu maaso kati kuba ebya sexual harassment ebyo nakulondera nga IG bya parliament byesonyiwa bya parliament bigenda mu maaso olwaleero si byakulwanyisa buli bwanguzi ate siga nti tebuliiyo naye kulwanyisa Anita Amongo bw'aba yenawo ne banne ku lw'ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda era bwe binaabeera biwedde kubanga gwe teebereza oboth mukwano gwange ali ku lukalala lw'abaali amabaati g'Ekaramojja ne bage nti oyo alina okudda mu kifo kya Anita Amongo kati olwo omuntu aba azze kulwanyisa nguzi mwena alimu abantu bawedde abo kabe baliyo muto wange mukwano gwange Thomas Tayebwa toyinza gamba nti obadde deputy speaker mutuula ku parliamentary commission byonna byemuyisa mubiyisiza wamu newaga naye Anita Amongo ye mubbi kuba parliament eggwanga lirina okumanya parliament waliwo obubbi bwa bika bingi obubbi obusooka bukulemberwa president yennyini buli ekiyisibwawo njagala omanye nga bwekibeera nga kimukwatako butereevu yasooka ogulirira ababaka abajjawo egirimiti buli omu yafuna miliyoni 2 bwe yaleeta awo nze ebbanga limaze emyaka 15 waliwo lwe baatuleetera ku egirimiti baali batuwadde miliyoni zaali 3 fe abamu twazizaayo abalala tebaazizaayo ntugende twebuuze ku bantu ninga za bwereere nga twakayingira parliament neweddeko Anita Amongo Museveni yasooka n'ayisaamu rawundi awo ya miliyoni bazaali 4 ez'akagabo ozijjukira ngewa Anita Amongo gye bazigabire ewaka Kiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano aka King Saha no oluzungule lulungi bambi tumuwe ebimuli bye. Hi Saha. Hi. How are you doing? I'm good. We all know you're a Man U fan. How do you feel about Arsenal's win? I don't mind about Arsenal's win. I'm just so concerned about Manchester United when it comes to sports. Yeah, sure. Okay. Let them win. Let them celebrate. It's been a while. Yeah, it's man. been a while indeed. I have a friend who's an Arsenal supporter, Takwa. So let them celebrate. And, you know about Max? Yeah, the guy who is 16 in Arsenal who won Premier League. So I have a question. At 16, what were you doing? I don't even remember. Life is a hustle. Yeah, you can. Life can make you not remember what happened yesterday. Yeah, life is a hustle. Sure. Any remarks to the Arsenal fans? Please, Arsenal fans, enjoy. Enjoy the same happiness we've been having us, the Man U supporters. Yeah, man. You know, at times I don't concentrate much on soccer until when we win. Yeah. So you've not been watching the games? I'm growing. A lot of things, a lot of attachment, a lot of responsibilities. I'm not so in touch like before. Do you support any sports here in Uganda? Yeah, I support many. I support my guys. I have guys in KCC, Viper, many. I support my guys. I don't support teams. So which football team do you support here in Uganda? I don't support teams. I support my guys. I have my guys support everywhere. Your people. Yeah, sure. Okay. Baddiya bange muli mutya mugamba mutya nsaba buli muntu ampa amatu okwate peni n'olupapula akavidiyo kaneeno okasaving okaforwarding nga njagala okunnyonnyola abantu abatali na data we waliwo olutalo lwa Zubeda ne Black Sugar. Kasoda ndaba
bana abantu baali ba mikwano omu ng'ayita oli maama we ebyagenda mu maaso ne bigenda mu maaso ne bafunamu obutakkaanya naye nga buvudde ku bigambo buli muntu byagamba mbu byava wono nono era nga byalimu omusajja wa Sugar relationship number neggwawo omukwano gwabwe ogwo nga gumaze okugwawo ngamba ogwa Zubeda Mizi ne Sugar yasirika Zubeda nakola akantu bakwano ba Zubeda bonna ne bakola akantu basooka kuseketereza Sugar ne badiscussinga ngo omusajja bwe yamukyaye abataaliwo mbanyonnyola abaaliwo mwabira abanga Sugar tavaamu wadde ekinyampo nenkubira Sugar ne mugamba Sugar ebigenda maaso nangamba ebigenda maaso bituufu nayawukana n'omusajja Konze bakwano bo nangamba waaye bakwano bange buli omu yakola akantu ku break up ya Sugar nga bamusekerera n'ebirala mwabira abaaliwo abataaliwo mbibanyonnyola lumu nkola live mala okukola live Sugar oba namukubira simu yajja namukubira simu nga era twogera ku break up ya Sugar nengamba bannange bakwano ba Sugar bonna bamukozeemu akantu biki omwana mu comment n'agamba Sugar gave them is okay with it because let me double check because if it was me I wouldn't feel okay because now and ever you wouldn't feel good if you're going through a heartbreak and your friends are discussing it in public domain nenkwate simu nenkubira Sugar nemugamba Sugar ebigenda maaso bakwano bokukola mu akantu did you okay that Sugar nangamba bino ebigambo without mentioning anyone's name nagamba anti awo wolabira nti sinti buli muntu nti mukwano go nayongerezaako nagamba the only person that I'm okay talking about my breakup is Shalom because he checked in with me earring no oba yabuliddewa nebiggwa nga tamentioninze muntu please note abantu bangi abakola akantu ku break up yani ya Sugar tugenda okukeera ng'omukyala namumpi Zubeda Mizinga akagatto kamutuuse Zubeda nanyiga nagamba Sugar mbu yatudde ku katuuti k'omulabe we please note nali mukwano gwa Zubeda n'atuuza omuntu ne bampita omubbi owulira era Zubeda n'akyawa nnyo Sugar mbu yazze ewange mbu n'amwogerako Madam main character syndrome akagato n'akambala tekyanyiza kasuku tekyanyiza Shalom tekyanyiza ntambi tekyanyiza muntu yenna yali akola kantu okujjako Zubeda meaning the shoe fitted the beach and she laced it up Sugar n'asirika after that ne bamukolamu akantu buli lunaku ne boogera ebyama bya Sugar buli lunaku Sugar ng'asirise netugamba Sugar nagamba kansirike but dear yesterday finally Sugar is out of everything yesterday najja and she naye munange sorry I got interrupted ejjo Sugar najja naye ng'omuntu n'ayogera ebimuli ku mutima I'm sure nammwe you would want a chance okwogera ekikuli ku mutima yenza abuuza abantu abakedde okutuwala ekikyambo Sugar wandisiriso ojja kwokya kumannyoko olinga omunyo gwa nnyoko lwaki ebyo ebigambo temwabi advisinga ani Zubeda Mizi mbwera omuntu we mwawukana osirika nga Zubeda teyasirika Zubeda natuka n'okuthreateninga Sugar nga bwagenda okwogera ebyama bye bananga abaana b'akantu let us take out double standards mu kantu kubanga buli muntu akola kantu ye aba alaba akola kituufu which is okay you know yenza abuuza that time nga Zubeda akola interview ku Sugar why did nobody tell her nti bannange Zubeda stop anko kuku nalabye nalongo kitone mbunga wa Sugar 24 hours mumanyira bakazi mmwe
bakazi mwe wadde obuyinza. So you can talk about people, but people should not talk about you. Yenza abuza Sugar yakoze kibi kyawo. Nga mmwe mwamukolamu akantu. Okutambuza chano byammwe. Nga yali munnammwe. Mbwera omuntu akwogerera ku musajja wo, omwana wo, bawa bannange Zubeda abantu bayogerako, baana bambwa. Zubeda akyazizza abantu ne bavuma abaana b'abantu. You people mutujeka kanyampya jula. Nalabye Uncle Kuku, I love you and this is not out of hate. Uncle Kuku, wagambye Sugar yandisirise. Really? Mazima Uncle Kuku, mbu Sugar yandisirise. You did not advise your short pum friend to keep quiet. You people stop bullying others. Stop bullying people. Bwejja noyogera ku muntu muleke naye akwogereko. Wano Zubeda yajja nayogera ku muwala. Bafeeyi bonna ne buli omu nga buli bwafuna chance ayogera ku Sugar nga kikazi kyattu. Chikabira muli now that she's talking imbu. Sugar wandisirise ogenda kwocha gwani akulima mbuno Sugar agenda kuswala. Mwamuswaza dda. Newe munabyogerera mujja kubyogerera mu muswaze. We shall move on. Zubeda has never moved. And I had omuntu ngagamba mbu otulotya ku katuuti nk'omuntu eyakuvumira omwana. Zubeda mizi sikuvumiranga ko mwana. Omwana wo nyinzo muvuma negoga nawo okimanyi. Omwana wo namwogerako ebintu ebyali bigenda mu maaso nti wali tomutadde mu firuta n'onyiiga. Owulira? Sheebah wano osiba omanyira Sheebah yes si mwana wa muntu. Mulekerawo tiisa abantu. And I hope you are not thinking about Mbumulopa ku police. Omanyi oyina main character syndrome. You're such a pick me. Sugar yakwogeddeko nga naawe wamukolera kantu sebo nomutiisa nga mumutiisa. Are you Osama? Era bannanga abanna Uganda, stop double standards. In me, I have not seen anything wrong that Sugar has done. Sugar wano bamukolako akantu buli lunaku ne mumusekerera. Lwavuddeyo sebo okwogera. Muwandisi nalabye ono komenta mizi. Owulira? Nalabye nkomenta mbu bannange emikwano nalabye ne Betina bannange muzuukuke. Double standards tezigenda kukola. Zubeda mizi ndiwo kujukiza. This is the internet. Nobody can stop reggae. Wagamba inti you know how to run the internet and how to control it. Mukwano let the reggae continue. Mwebale kumpuliriza. Bwete tamuda badde mulabi mulungi alakwekumira ku News Pack channel kankusabire ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi weraba.